Akatale kano kabadde kanene nnyo naye we twogera tetukyalina wadde akatono. Abantu badduse mu katale konna kasigadde keerere olw'ensonga y'amazzi. Tusaba bakama baffe bekikwatako waggulu eyo okujja otuyambako kuba abantu badduse mu katale bagenze ku nguudo etabeera bantu. So n'olwekyo tusaba tuyambibweko bakama baffe bekikwatako kubanga embeera etukaluubiridde ey'amazzi. Abantu bakyalina bakolera, abantu tebakyalina we bateeka bintu byabwe, basazeewo okuddayo ku luguudo ate nga baagobwayo. Amazzi bwe gatandika gajja mpola mpola nga tumanyi nti byakusaaga, naye mu kutandika nga byakusaaga amazzi ne gajjira ddala, era abasuubuzi baffe bonna tebalina bye bakolera. Abasuubuzi bonna tebalina bye bakolera, omusolo tegukyavaayo bulungi. Naffe nga batendala ezimu ssente nozebula tuzebula okusasula abantu, naye naffe tulemereddwa. Naye abasuubuzi baffe bonna bali bubi, era bw'olaba mu katale eri mwalo gw'Amanda kiri bubi, bw'olaba mu basuubuzi bonna kiri bubi. Batindidde butindiza, abantu balinnya waggulu okusobola okukola, ate nga omanyi nti embeera buli omu yakweyiiya, buli omu balina okufuna muwogo, buli omu alina okufuna ka school fees, abantu ne babeerawo nga batambuza mpola mpola emirimu. Naye nga kyamazima tuli bubi, era naffe abatendalinga akatale kalinga katulemeredde kubanga abantu omusolo tegukyavaayo. So tusaba kanso naye yennyini kanso nga kanso ejjeko ku gulawundi, ereme kubeera mu ofiisi zaabwe, naye ejje ku gulawundi erabe kyetulina mu katale eno. Ajja n'okuva mwezi gwa 11 tetufuna buyambi, bo basaba ssente zaabwe, basaba ssente jasite ez'omu bbiidi, naye baganye n'okujja ku gulawundi okulaba ekiriyo. Nina obulumi olw'abasuubuzi bange, emisota gibabojja, ebinoso bibaluma. Emisota gibabojja, ebiroso bibaluma, endwadde tulina red eyes mu katale, n'ebyo ndabizze tetumanyi oba lw'amazzi gano. Tuyiye ettaka. Emmotoka ze sikyayinza na kubala, naye bwe mbalirira mu ssente ziri mu bukadde nga 3. Naye era tetweyambye, tetunnayambibwako. Tusaba gavumenti ekwatagane ne kanso basobole otuyamba kubanga tuwa omusolo gwa gavumenti ate mu budde. Tetumisingangako mwezi na gumu, n'emazzi twasigala tusasula. Tusaba tuyambibwe ng'abasuubuzi b'e Nakiwogo. Ndi musuubuzi ate ttendala. Tetulina we tukolera. Ku makubo kwe tugenda batugamba bagenda kukola kkubo batugoba. Ye ku makubo eyajja mu katale wali ebbaati lwaki nsiiba mu musana. Nga tenajja mu katale basitula akatale kano katuuke ku level entuufu kuba buli we gajja tegawalampa biyumba bino. Gabeere waggulu ku biyumba tusobole okubeera nga tukolera mu katale akatweyagaza kuba tusasula omusolo mu budde. Kya mukisa mubi nti ekitundu kyaffe ekyakatale kyekimu ku bitundu ebyo ebirimu wansi ebiyitibwako levo y'amazzi, era kati embeera nga wogiraba akatale kaffe konna konna kajjudde amazzi. Embeera eriwo nti embeera y'amazzi ey'enkuba ebaddewo, embeera ya Lake Victoria okuba nti nno amazzi gagisuseeko obungi, naffe bwe tugendedde. Obuzibu obuliwo kati nti abantu tebali mu kifo kimu, abantu basaasaana, naye tugezaako okulaba nga tubakuumira wamu nga bafunira we bakolera kyekikulu kuba ssaawa zino embeera eriwo abantu basaasaanye olw'okuba nti amazzi munda gayingidde, bakasitoma tebasobola kutuukayo. Tetulina nnyo kye tugamba nti oba gavumenti etuyambe okuggyako oli asobodde ayinza okutufunirayo ku mbaawo ne tuteekamu kuba embeera y'okubeera ngaawo y'okuba obutiitiizi nti nakatale oba tukaddukemu nayo si nnungi. Ndowooza ekikulu kati twalibadde tuyiga ngeri gye tusobola okukolamu amazzi ago nga weegali ne tugagumiikiriza ne gavaawo. From here we are suffer from the water, even the disease that are many in the water here. We have disease, they have blast here. We need help from here. Even the customer, we didn't saw it. We are suffered then. That's why we are here suffer. That's the only things we need help. Disease is going to discuss us from here. It is going to kill us from here. Omuntu yali oli mutwalire 3,000
n'asitula wa 5 naye bakosebwa nnyo okubanga gano amazzi gali wano bwe gati naye tubadde tusaba batuyambe banyambe nze nga nze ne muzeyi Kalooli batulongooseze wano olw'ensonga wantu wabi nnyo wano nga ndi mukozi wa wano mvuga lyato embeera y'amazzi yetususeeko amazzi gabimbye nnyo nga bw'okiraba embeera abantu emirimu bagiddukamu lwa nsonga y'amazzi abasaabaze tebatambula bulungi lwa nsonga engeri gye batambulamu si nnungi okubavuga wano mu lyato tubavugira 3,000 so tasobola kuva mu lyato so aba alina okuteekamu sente endala singi 5 ne bamugyamu mu lyato ne bamusitula n'eri sayidi kyekimu abamu emirimu bagidduseemu lwa nsonga y'amazzi so amazzi gatuisa bubi naye enkuba bwetandise okutonnya amazzi ne gayingira mu katale munda ne gatulemesa okukola bakasoma nga tebakyatutuukako ne tusalawo okudda eno ebweru enkuba etukubirayo ne bakasoma tebakyajja n'enkuba yeeyongedde obungi ate n'amazzi kati gatugoba bugobi tetulina watuufu we tukolera ate abamu tetwesobola tusobola kugula ambuleera